Kano ke mwatulindiridde dda kano kozi akayimba kano kabweweza mwenna abafaani bange bafaani baffe bafaani ba Podium lwaki mbagala nnyo kuba mwatufuula bannambe mugamba butya mikono gyange mbaniriza ku Podium tuula kalira mangi ge tulina tuula kalira mangi ge tulina olunaku olwaleero Mama Fina ne Abitex olowooza gwe kyekiriwo byonna ku Podium wano Simon Ndijo bonna tubaleese mbajudde nga ki Martin Ndijo mwannyinaze waali ne Simon obunene bw'omu kibuga waali kaakati katusumululirewo tewali kulinda kale babuze kaakati by the way Simon katini nnyo mbadde nzija olwaleero aba traffic bannange bwe tubanga mutulabye n'enkulaga ID n'olaba emmotoka tutegeeragane batusaba ebipapula tetubirina kati tukole tutya enamba entuufu oteeka enamba plate yo mu mmotoka ne basindika ku 612 enamba ekulaga nekugamba nti your vehicle is allowed on the road eri mu mannya bwegati status cleared weba teriyo buli muntu akoze gundi eti stika kye kampuni z'amasimu kumpi buli omu naye kaneebaze waliwo afande njagala okwebaza ku afande waliwo afande bwejja okusanga ekyambogaawo alaba nnyo Podium era olwomulaba akuyimiriza naga nti bane ontumirako afande nakumirirako nnyo Podium byakisiru alibawawirinwaji Ajabagala olugambo osanga afande nakuza mu kasalabe kyano gabadde kakati wadakola kyakawongezi my man is called Aman. Aman, how are you? I want to give you this one. To everyone you watch you my friend Aman. Aman itachukua. Natasewo. Kakati Mama Fina ne Abitex Mama Fina alina mbanja wafene kakati oba yafukani Mama Fina tanna situka nabadde mmanyi nti nga tukyalindira giri 10 ejana nare muneyo ari kati ne 10 ezo zifuuse ganyana zifuuse ganyana kwata te babyongeddeyo okwo bale tusubire onako olwenja batandika n'okusinzira ku nteekateeka eziriwo kirabika bagenda kuddamu kwekenneenya nkalala kati weziwanvuwamu uko temutunyiigira bannaye sifa abazigaba Ndijo ne Simon mwenjagala ku Abitex abantu baba bagamba kyekidda ku basisinkanye Mama Fina yakkiriza bamukwanye ali bazalibwa age mazalibwa ga mukulu Abitex ngaga mwetane egy'obukulu atugambye 5 ogambye meka Simon naye omanyiti kati ennaku zino abasajja musala emyaka ne musinga n'abakazi Abitex omanya alina ebyafaayo bingi nnyo mu industry eno eya music oba industry eno ey'amasanyu omu ku basajja basinga kuba ebyafaayo mu industry eno eya Abitex kati buli muyibi gw'omanya essaawa zino aliko oba buli muyibi gw'omanyi Abitex yali amutegeseeko yali amutegeseeko oba yali amutegeseeko mu Kampala e Masaka n'emirano n'ekyo bamumanyiko abasinga obungi butasasula neze kyemumanyiko nze nze kyemumanyiko nze Abitex bwekikwatayo ng'akoze ekivulu buli omu amusasula ate n'amubanja ng'omubanja myaka 2 emabega akuyita era gwemubuuza kyesasula agamba nti bannaye wekigana okukwatayo sasasula wekikwatayo buli omunzi muwa Katonda kufuenga omukisa obeera okumpi n'Abitex ng'afunye Judio lazino ze yafuna zino ze yakulyako Mama Fina ekirabo mbanja wa kisajja gw'omumanyi n'ekibuto kyo n'asooka nkuba akakadde bw'ati muga Katonda ayina ekibuto yategeka ayina ekibuto yategeka omaji yakola yatula wali kukundi kukika tunaiti waliye machini nakumira buli muntu namubanjeze emyaka 2 emabega amayi waganda agamba ati mbwagwe kimasende nogamba ti balina Abitex kurema sakoko tavaako wawe wocheze nyama nyegonja baitawo batyawo kurodi Rukaya kakati abeera emakinje natumya ennyama n'egonja Rukaya onako olwaleero mazaliwa ga Abitex era nga mu mbeera y'emu eyo Mama Fina asinzidde makake gali eri amapyo gamanyi bulungi amalungi n'agamba nti mu mbeera eno ya COVID wadde tasobodde kusinkana Abitex nesobola mwerabira amuyimbidde buli kayimba komanya k'omukwano
takomyoko n'atikka ogulabo oba agalabo agatiise Evans kulisa banyizi omwana wa jjajja twalira nfanfa wange mukwano gwange Abitex neje bigwereka mafiina aganya okutula akomekereza agamba mbu Abitex wadde nagaana mukwano gwe nenga atera kyekyo awo Abitex essubi weeriri olaba akalabo kazze kati awo omukyalawo kayimba ki Abitex lemerako kale soko tiwe mama Fiina ne Abitex omukulu w'enkofiira ey'okumutwe ebintammwe ebyokujjo ebyekitiibwa nedda munnange omulimu gwe wantuma mama Fiina alabikanga ekintu akikutte n'amaanyi. Mama Fiina yakoze kino Ssebo era ssebo obubaka buno keeki eno yo omukyala alabika obubaka yabufuna tulanga Katonda akola ebikulu. ani akoze bino ebintu Mama Fiina twali mulala olaba happy birthday Abitex from Mama Don. obubaka buno butegeeza ki akikirizza obubaka bwange bwe namusindikiranga ebyo mwe munaalaba naye nze kyendowooza nti buli kintu kiba n'entandikwa badde neerabidde ekintu ekikulu ennyo. Mama Fiina abadde anzise omukyala te obubaka abadde Mama Fiina bino ebintu si by'abaana ba myaka 19. Mama Fiina nkoze ebintu by'ekitiini kino kiki flaska wenywerako kacaayi aba tokalave bakasumulula batya Happy birthday dear Abitex, happy birthday to you. emyaka gye nnina 51 gyenfunye olwaleero kino kintuukiddwako olwaleero sikifunangako mubulamu bwange. Naye olabye nti kakati sente zobadde ng'oweereza omukulu abataziraba sente ko kagenze kangi. Mama Fiina neyanziza nnyo obubaka bwange nange ngenda kutegekerayo akantu kajja kubeera katono naye nga kanene nga tekalina mwoyo naye sijja kukoowa kujjukiza ensonga yange eri n'omukyala akkiririzaawo bannange naye tabira ekyemanyi kano kabonero akalaga nti ensonga era kyekyo kyegwe tusimbudde kati ekigambo ekituufu. tukwagaliza mukwano amazaalibwa amalungi ag'essanyu Abbe Musinguzi bambi Mukama mulungi nnyo kutuusa ku myaka giro 51 ng'oli mulamu naddala mu kiseera ekya korona. Nkwebaza nze Mama Don, nkwebaza buli kimu kyonna okumbeererawo mu buli mbeera yonna wadde okunkwala n'eŋŋaana eri okunkwala tubiveeko naye Abitex oli musajja mulungi, Abitex oli omutima omulungi, Abitex oyagaliza. Nze ebbanga ly'omaze nga nkutawaanya n'okumbeerawo kumbeereddewo airtime wo buli kimu kyonna okudaaza kwenkudaaziza abasawo gy'otambudde byonna n'ondaga nti oli muntu ngumiikiriza. So nkwagaliza amazaalibwa amalungi ne bakyala bo bonna kankulembere be wali oyagaddeko ne bagaana deni n'abaana bo bandi Mukama agira akyakutukuumira ng'oli mulamu toggwamu maanyi wadde ng'ebyange byagano kyatambula kyagenda mu maaso ne airtime okyamumpa basebo ne bannyabo omwami oyo yambeereddewo nnyo era amundabirako amuneebalize. So kwe kumwagaliza amazaalibwa amalungi Abitex taata Don amazaalibwa amalungi agesa.
Abitex ewajja mutula ku ngoje wavudde byakoze ndowooza olaba luli obadde osindika birabo nga tebakwogerangako naye ate kati okoyongerako olwaleero agiswaga mukwano gwaffe mazaalibwa ga agiswaga waliwo omukwano gwaffe omulala ali United States bamuyise Nantumbwe Sanyu Harriet naye happy birthday yavaayoko yakuba wano bigana namulabako yes nalaba ebifaananyi ng'akomyewo Sanyu ne agiswaga waliwo noono tujja baagaliza maaso amazaalibwa mukyala Ndagire Walukaga mukyala Walukaga bannange nange kanjagaliza Masa wabanga ne beekalungu kati tugambye sazo ne ngamba in a special way okay omumbejja Sala Ndagire Priya happy birthday darling ne bagamba tewali omukata wabula ki muliro katubirindirire kakati ensonga z'abayimbi eza ssente batandise okweyawula mwaliwo abayimbi abamu abali ttiimu Sindi abalala bali ttiimu Kamiliyoni bigenda kuggwerawa Katalubwama Misa Kisemakula ne Hildamani bavudde ne boogera ku nsonga zino nga bannyonnyola bo bagamba wadde ki omukulembeze tebamupimisa maaso bo bamanyi Sindi ng'omukulembeze w'abayimbi ku sayidi eno yes no bamaze ebbanga bawuma bakyogeddeko nnakweggulo wano nti okuva last week baagala okukola press conference naye nga baagala babeeyo n'amaanyi babeeyo n'ekyenjawulo so wadde balina ekintu kyebafumba kibalooza nti bagusiza nga balina okugulirira abayimbi abanene okubalaga nti bali mabega waabwe oba olwana n'omuntu ng'okubagana n'omuntu olina okusobola okwepima bwozito wootya olina abanene mabega wo kaakati abawuma baadde balina okusobola okukalculatinga balabe bane batuliye mabega luno lutalo ng'olanya ne Mama Kadaga Mama Kadaga olina babaka bameka olanya olina babeka tugenda okwanganga Kamiliyoni yatya bambi tugenda okwanganga Kamiliyoni ne tumwanganga nga tuzitwa tutya so kyebakoze olako olwaleero finale akyazitogwa mwabadde bawoza mbu Kamiliyoni yagwa finale bavudde enako olwaleero tiimu Justin Bazo gimanyi bulungi nnyo oyo mwogi yali presenting abamawulire kuwuma kati tiimu Justin Bazo manyi abeerako naye nga tatuwa kagu ku mugaati babaga bali bato kati tiimu Justin Bazo yewuma olako babadde press conference eno nabo baleese bagamba nti naffe bano bazito baffe baleese Hildaman Dr. Hildaman minister shadow minister owa kalicha kati eri mu parliament yabatwala abayimbi bonna ne bannabitona abala bonna mukiseera kimu ne baleeta jjajja waabwe Katolubwama mu industry eno naye Katolubwama yakola dda association eyiye eno wuma y'abayimbi Katolubwama muyimbi ate eri wa theatre kati ne baleeta Misa Kisemakula ne asitusa olunaku ate bulijjo badde bagamba Misa Kisemakula yafuga gundi wuma muguni mu background asitusa olunaku olwaleero ekyenjawulo kyebakoze kyebaze nakyo bagamba nti embeera egenda mu maaso okweruma nakyo ne byonna benda bakontrolinge nti abayimbi basiiwusa empisa bataddewo kye bayise police board egenda okuyamba okuregulatinga naye kirungi okusibuka empisa tekuli nti kwakulwana wabula kwakwagala kutereeza nze era yamuhappeful konna konna okusibuka empisa gwe Sayima singa mba nkubuuza nti olaba ani yandibadde asaana okubeera pulezidenti Sindi oba Kamiliyoni kati byonna okulwana kwolaba okusika omugwa kulina kutuuka olabe nti wuma kiki kyetubadde tukola ekibi bali tebatakkiriziganya nakyo balyoke bakitereeze police board eno balowooza komiti y'abantu 12 okuli n'abamu abali emitala w'amayanja naye nga agikulira bawadde ye Misa Kisemakula kuliko Dr. Amini Honorable Katolubwama Hilary Kiyaga Kayemba Solo Silver Kyagulanyi Julius Kyazze Bushington kuliko Isaac Ruchi Sayima ina kyagamba andi ulira kusomera kuliko Sophie bireke Kayiwa those are the biggest enemies mu ndongeno mungeri ki Sayimo mungeri ki Martin Ndijo omuyimbi wa generation ye yaliwa Isaac Ruchi ku lugezi lwakoze mu ndongeno n'obutwagala kwa associating n'abayimbi akwagaza ati oyo musajja ono lawyer atayagala mwogera kayinzo kunkozesa international ayagala ki andi police board yeno police board yeno nibenda ngo Katolubwama Misa Kisemakula bani Katolubwama Misa ki ne gundi Katolubwama Misa ki Hildamani Kayimba bayinza okuba batuufu bati abalala ba enemy bendo babatengawa leka nkubuuze okusanga nga Isaac Ruchi tamanyi na mudura ate ulira bye babana bye balwanisa police board yeno gye balooze omulimu gwabwe kulumwamya tebetaagisa omulimu gwabwe kudaabuda omulimu gwabwe Ndijo lwaki abantu bano tebakkiriziganya na Kamiliyoni abaliwa ku side eno ano what you waste associations buli muntu waddemu ayina freedom of associate kyayagala naye bano kye bagamba nti buli mulabera n'amalowooza amaanyi amapesa amaanyi ekyo kigenda kola ki kigenda kwabika kati baagala funa eddoboozi eryawamu
kati ka miliyoni okuba na session eyiye talina musango naye ejjukire saa zino waliwo omuwogo essente zitunuulidde ziri eyo tezitabudde buli kimu miliyoni nabyo naye atandise okulonda bagenda okukola nabo judi mpe eddakiika emu ngikuwadde abo negundi eri omugenzi radio gye yalwanisa baali mabega nga balyako boolabaawo bonna abo akakiiko ke mukusembeza ate mwe basindi mwongedde kwonoona ndongo abo bayiza akaluki simanyi ba Silver Kyagulanyi tebaagala ku associatinga n'abayimbi ba bulijjo babayita bakyafu bajama ate baleete bakulira abayimbi kitegeeza abayimbi abakyafu abajama tugendagenda ne kamiliyoni waffe walaba amannya gano kitegeeza nti buli kategore balina engeri bagikutteko new generation kati Bushington oyakutikira amapolisi ate wulira wada kupade kayomanyi bulungi ndijo ne Simon mumpulirizeeko katusooke tufune sindi message esinga obukulu yafunyemu Judamani message yabadde nnungi nnyo yekokodde abantu basaze okwesa abayimbi okubafunamu ssente kwakati baproducer bagenda osaba ssente nga bagamba tuteeka abayimbi neba n'abayimbi bano basuuliddwa ebbali sebadde ensonga katusooke tufune sitole eno naye jjukira nti Sindi agenda kulaba president mu bwangu obw'ekitalo bino byonna wadde nga bigenda mu maaso sooka abatuweekimula Simon Sirika abo ba Isaac Kaluki baani abantu abatwekulubeesezaako batufunamu okusinga ffe bebeekulubeesezaako nosanga n'owulira nti promota babawadde biliyoni 6 naye you promote who? Artists. Naye nga artist bapromota gwe bagamba gwe bapromotinga tafunye wadde ataso ba artist bwe tunaamanya amaanyi gaffe nti n'oyo just akwekulubeesezaako atwala omukisa n'agenda mu office ennene n'agamba nti nze ntambula ne Sindi nze ntambula ne Message nze ntambula ne Katolubwama najjayo ekkunje najjayo ssente naye gwe ate gwe batambula naye nga olw'okuba toli united teri bantu babadde na mukisa kubeera na President Museveni buli we bamwagalira ababoda tebagulina ogwo omukisa abataxi tebagulina naye pe tulina ne ba artist almost buli wiiki balya ne president ekyemisana oba ekyeggulu naye ne bwogenda n'obagamba nti mulina ssente mmeka bonna baabunga ffe because tebalina bode bino mbyogera authoritatively ababoda abataxi associations nyingi nnyo tebafuna platform nga ba artist baffe bemumanyi obulungi besijja kwogera mirundi gye babeera na president babeera naye ne mu chopa n'abagamba mulinnya ennyonyi tugende nga tunyumya. Then after the chopper, what do you bring on table for the artists? Because you don't have the spirit for the body. So tukoyeba artists abakoyesa art si kuzimba art nayo okwezimba ate nga ne bebezimba tetubiraba. This is a body that is going to lead us to the right thing. Basonda bandi mu kintu kimanya nti kijja kuba kituufu kubanga abakirimu tebaagala bwagazi music nti baagala bamufunemu ssente naye baagala music because balina passion ya music kyekisinga ddala obukulu ekijja tutwala maaso kyova olaba nga bambuuza president wo ngamba nti Sindi kubanga nze nkimanyi bulungi nnyo teri ajja kutereeza bintu bino ajja kuva wabweru tajja abatereezeza naye muneewuuba ewasale emirundi 4,000 nemwewuubayo nesale naye n'abagamba najja kukitereeza nga bannannyini kintu tebannaba kukitereeza kijja kufa kati eno wuuma ekisinga ddala obukulu problemu yaffe ebadde ya indiscipline uma ekijinsapoting sa kyeva olaba njagala ebeerewo nga Sindi bwanankolako ekizibu nga nina gyenja okusobola okugenda okumuwaabira nga bannaye Sindi yankoze bwati Sindi yabbye oluyimba lwange naye ate mwe mulinga nga abamuwagira obuwagizi tukitwala nti nno tulowooza nti lunaku lusobola okukya netuba ne system nga system eyo buli ajja n'abalijja emyaka 4 egijja mu maaso nga basobola okugenda mu system eyo nga buli abannaffe ab'emipiira abannaffe ab'ebikonde bannaffe abaaki okusookera ddala olw'okuba nti uma erina system erina structures erina constitution erina buli kintu kyonna tulina okukikkiriza nti obukulembeze si myaka obukulembeze si bunene obukulembeze si maanyi oba si ssente z'oba olina wabula ekyo kiba kirabo okuva eri Katonda
ekiba kize kusaawa eyo. Okay, nga tetunaba kwongerayo Simon, kansooke nfune kamiliyoni. Then today, nyina kye ngenda okubuuza. Yabyerabira. Bikubuuza kati. Kakati tiimu eno nga bwe bagironze, nga bw'ogiraba. Bushington, Silver Kyagulanyi bagenda ku supportinga kuba n'abayimbi abatabajja. Judy, entalo ezibadde mu bayimbi zibadde erefe. Era nga kyetwetagisa kyonna kyonna kufuna bayimbi babeere nti webati ne webati. Naye mwe mutaddemu bahildamani bagenze eri mu byobufuzi. Silver Kyagulanyi n'okumuyita omuyimbi emyaka 5 abadde takyagala olinnya mu mmotoka ye n'avaamu n'agifuuyira bw'ati anamusemera atya kokofinga ow'ebirasita. Isaac Aluchi kibadde kirina kukolebwa ku bantu Judy, bano ekibaleese mululu gwa ssente ssaawa eno olw'okuba balabye ssente bwe ziri. Abayimbi basindi tebayina basimbi bawaiki benda baterezezza ekintu basofi gomya at the end of the day Isaac Aluchi olaba akukula bwati n'anyenya Jennifer Musisi kwambala site yange. Tugende mpola ebigambibwa baganda ekibiina kya kamiliyoni kizerwa ssente nti we bafuna ssente nga kivaawo kinawangala. Nekino kyagala ssente. Ngasira kamiliyoni ebadde enteekateeka yawuma okunoonya ku bayimbi balowooza nti nno baludde mu industry eno basobola okubagattako mu mbeera ey'okuwa amagezi kati police board eno tebasinga ogyetagamu ennyo batwale nga bawi b'amagezi bawi b'amagezi si ba decision makers wuma ekulemerwa Sindi oyo musajja Misati. In fact Misati ayina okuba president. Katolugwama ayina byakoledde. Katolugwama amaze kugwa eri mu parliament because tewakyali mulyo. Kati alaba waliwo ssente. Zenga onako olwaleero mu mbeera sagalo banvumise kubayisa maaso. Bano wadde wano ku National Theatre abawuma nga bakola ekintu kyabwe nga neeri emakindi omukulu Jose Kamiliyoni akuba bulatti. Gaseka oyo naye ayonoonese. Kamiliyoni Kamiliyoni agambye ekisogedda ye muyiyo amanyikiddwa mu nsi muno mu Uganda. Ssaabassekatale bali ku byabwe. Ekyokubiri ayongedde okulikuruutinga. Abantu bagudde mu bintu. Omukulu King Saha kati vice president. Ali mu kibiina kye? Superstar. Ati yawula World Federation Superstar. Kakati bano balese kabako manyi bulungi ye mwogezi wa Superstar. Chazani Buladi agenda kola Chazani Buladi ne gundi ne Red Banton abegasa Kamiliyoni balina ensonga zaabwe. Tufuna za Kamiliyoni. Kati soka tufuna Kamiliyoni. Kamiliyoni wetiba kibiina kya bufuzi abajjema. Nenyezo nnyo nti omukisa gwakomyewo okulabika nti ndekawo ettaffaali erirabikako mu ggwanga nti twali tuddewo tuli abasajja ba Michael Jackson baakabiri naye lwaki baakabiri kituli abasajja ba Lucky Dube nti baakabiri lwaki baakabiri kituli aba Elvis Presley nti baakabiri naye lwaki baakabiri because baalekawo ettaffaali ekyokulabirako abalala bakisolesangawo so n'olw'ensonga eyo twatandika United Musicians Superstars Association ekibiina ky'abayimbi abalina ettaffaali bagase kuki eggwanga tukoye okubanga twayimba naye nga tetwalekawo kiwandiiko ebigendera basinga babifuula nti tunoonya ssente tunoonya biri ebyo bwe bateebereza ne batamanyi nti obudde bwonna bwonna tubaddewo ng'abayimbi tunoonya okugatta ku nsi yaffe ettaffaali etalirabika kale no munnange nefunamu omukisa nti twegase mu kibiina kino nga basupasita manyi waliwo basita ne basupasita kuba nti omwana asofaanana taata we naye nga tetasomesera kya kitaawe ffe ne twerondamu ng'abastakeholders abantu abakiikirira eggwanga lino mu music n'ebitusalawo ne bitutegeera tetukigendererwa kya kutambulira bbali wa kibiina kyonna oba ku kibiina kyakutambulira bbali wa ntegeera yonna ola tuliwomu nabyo essaawa eno ekituleese wano kulonkinga constitution olwaleero tulonkinga constitution ne pulezidenti waffe era kyekituleese bayirawo era tuganye ne pulezidenti okubaako kyemumubuuza kubikwatagana ku ebyo omulimu ogumuleese nga pulezidenti waffe kubeerawo ng'ekibiina kyaffe kironkinga constitution mu butongole. Okay, ensonga tuzitegedde Simon nga tetunava ku story eno ekibuuzo kiri nti Kamiliyoni anaasobola okutambuza ebibiina bino kuba ayina Superstar ayina ne Federation yonna bamulonda.
Judy olaba mu sports oyinza okubeerayo waliwo aba basket abobugaali bamahaba owebikonde muhangi owafufa guni magogo kati mwenna mugende eri kuki National Council of Sports yebe nene nga federation kati kamilioni kano kagundi ka superstar ke kamulesa nete kimuganda kuba president wa federation kamilioni mubumpipi atayiza kati ye kyakola yeso Sebastini okassociating yakoze association eyiya kati federation etwala byonna kati yatayiza dda omukubeno wansi olujeni mahadi atugoba yenga Dr. Honorable Kati tukubuzizaako ssebuko oli olaba manager Kayemba tukubuzizaako mahadi naye lwaki otugoba yena leka tugende tukole story ya Kiweewa tugirekeyo ya Kiweewa nawe Makati nyingine ensonga ero ndi bado nyingine ensonga akatuleke ya Kiweewa katuleke ya Kiweewa ensonga z'abakadongo kamu twamufunya n'omuvubuka abadde ayogera ku Kiweewa ne Kiweewa ne tumufuna Kiweewa agamba nti sente zabadde ku akawunti ye era agenda zigaba olunaku olwokutaano ono omuvubuka byayogera yeenoonyeza linnya ayagala kutta linnya lye so mbeera bulungi mikwano gyaffe podium bwetyo bwegenze muliro Habibu Ndagire walukagga omwami walukagga Muhammadi Nassa abekalungu bwe bali birthday ya mukyala happy birthday mukyala wa munnaffe tubagaliza birungi byerere Mahadi atukulamu amaaso mbeera bulungi mweraba mikwano gyaffe ku mulundi gwe twasembyeyo okugenda eggulu wano yeewali ensonga omusajja atusaba akawunti y'ekibiina nga tetugirina mmwe bennyini ne munziza ebbali ne muŋŋamba gamba kuba nze yali omwogezi ne muŋŋamba gamba Jenosali Musale nti chairman waffe Gerard Kiweewa emyaka gyatuuseemu tumwesiga Gerard Kiweewa tasobola kuddukana ssente z'abaana ne ŋŋamba omusajja ne mukonvinsinga n'agamba ssente kaziteeke ku akawunti ya Gerard Kiweewa okuva we bakwata miliyoni 10 ne bazissa ku akawunti ya Kiweewa kati ne w'omukubira essimu akugamba mwana soko ndekemuko nkyali bize Gerard Kiweewa wali nga tewabeeranga bize ng'otukubira amasimu aga buli lunaku ffe akasente ke twafunayo mu kuyambibwa okuwolebwa tumaze okakereeza ekirala twali ekitubisiza twali tetulina ofiisi kati ofiisi twagifunye eruwafu n'olwekyo bammemba mwenna abali ku lisiti n'empapula twamaze bimaliriza abali ku lisiti nga beeteefuteefu okwewola kasente kano mujje tulabe engeri gye tukabawola wabula mujja ne fotokopi z'endagamuntu yo n'ofunamu fotokopi mujje tukulabe engeri gye tukwewola akasente kano sikwewola lwampaka kubanga tewali gubakaka nti mpola mangu abaana aban'ebisaanizo bagenda okukewola olw'ensonga twagala waliwo ayagala ye bakamuwole buwozi kumpa waliwo abaagala okukabawola ku mpaka tekijja kusoboka mulina okujja n'ebyetaago byetukola ki byetwetaaga tusobole okukabawola kubanga kakuzaayo mukimanyi bulungi nnyo twagala bwemukagenda nemukakozesa obulungi mukakomyewo ate ne bannamu abalala batewolako nabo ate badde bakewole twagala kulaba ng'abantu nga bataano mpola so sikubeera wali nga tukuŋŋaanidde awamu kijja tuleetera obuzibu ate olukiiko gundi yaffe okwewola kwaffe kutaataaganyizibwa oluusi poliisi ng'erowooza nti tuubye olukuŋŋaana olw'amaanyi Kasalabe kya mu Kiduula